Kaakati omwami gw'olaba ono afunyisizza awusigaala olubuto. Kyokka ate ensobi agiteeka ku mukyala we. Nti ye okufunisa awusigaala olubuto obuzibu buva ku mukazi. Wuliriza. Omwami ono ne mukyala we bonna bakola. Wabula omukyala annyuka leeti. Omukyala annyuka ssaawa 3 za kiro. Ono ye omwami bbaawe annyuka ssaawa 1. Ewaka balina omukozi. Kakati omwami ono yannyuse bulungi nnyo ssaawa 1 nadda ewaka. Bwe yazze ewaka ku ssaawa 1 ye bw'atuuka ewaka atuukira mu kunaaba. Bwe yabadde yakamaliriza okunaaba bw'ati ali awo atudde mu ntebe nga ne awusigaala ataamuyitako agenda anaabe. Omukyala taliwo ewaka ye akyali ku mulimu jjukira akomawo leeti ssaawa 3 za kiro. Awusigalo bwe yagenze okunaaba mu kinaabiro yavuddeyo awusigalo nga naye yeesibye akatawulo. Omanyi bano abakazi nga mugezi onnaaba ebiseera ebisinga muva mu binaabiro nga mwesibye obutawulo nga mukasibidde muno mu mabeere. Awusigalo n'alyoka amuyitako nga yenna asagala bw'ati. Omwami ali awo atudde n'alengera n'akenga bw'ati. Kakati awusigalo bwe yagenze mu kisenge okukyusa ku ngoye ate teyazikyusizza. Yakomyewo n'ekisiimuula kubanga wano we yabadde ayise mu ddiiro awusigalo yabadde atobezzaawo amazzi nga bumanyi omuntu eyakanaaba amazzi gagenda gamutonnyolokako. Kati awusigalo ate n'aleeta ekisiimuula asiimuule waago amazzi kyokka ng'era ali mu ttawulo n'akutama n'asiimuula amazzi ng'omwami ono bba wa bboosi we amulaba bw'ati n'alyoka amutunuuliza. Ne naffe abasajja bannange mutukema nnyo bannange. Awusigalo n'alyoka amulaga buli kimu. Omwami alaba ekyaddiridde ng'ensolo ku kizigo kweri era omwami n'akola ne awusigalo omukwano. Bamaliriza okukola omukwano wayitawo ebbanga ndowooza lya wiikisi ng'emu 2. Awusigalo atandika okusesemasesema. Madaamu agenda okulaba awusigalo n'asesema tamutegeera kyava abuuza omwami we namugamba naye mwami okimanyi nti omuwala ono awusigalo asesema? Olubuto yaluggyeewa babanga kituufu ali lubuto kwe lutakkiriza kufuluma bweru. Omwami n'amugamba tekisoboka tasobola kubanga ali lubuto. Ng'omulenzi amukwana yavudde luddawa. Ono awusigalo abeera mu nnyumba tetumukkiriza kufuluma. Omukyala kye yakoze kwe kutwala awusigalo mu ddwaliro ne bamukebera nga ddala kituufu ali lubuto. Kakati omukyala aba akomawo mu kkubo n'abuuza awusigalo ani nannyini lubuto. Awusigalo teyeesiseemu yamugambiddewo nti olubuto lwa bbaawo. Olubuto lwa bbaawo abadde akomawo ssaawa 1 era nga tukola omukwano. Kati ye omwami agamba nti obuzibu bwonna bwa mukyala we komangawo leeti. Omukyala akomawo ssaawa 3 za kiro omwami akomawo ssaawa 1. Kati abeera waka ne awusigalo obudde babeera na bungi nnyo nakkomekkereza nga bakoze omukwano. Njagala ompe ndowoozayo ku vidiyo eno. Gwandaba golooza obuzibu bwani bwa mukazi oba bwa musajja? Omwami wuuyo mumwewulirireko. Mukyala wange annyuka ssaawa 3 ez'ekiro ate nze nnyuka ssaawa 1 ey'akawungeezi. Kati ebiseera ebisinga nze musooka okuddayo awaka. Kati olunaku lumu yanneebuuzaako n'aŋŋamba mwami wange kyetaagisa nnyo tufuneyo ku mukozi wa waka kubanga okusinziira okubudde bwe nnyinyuka mba neetaaga nsanga emirimu egisinga nga gitambudde. Ne mugamba mukyala ekyo sikiinaako buzibu nange ndabira ddala omukozi wa waka ye tumwetaaga toyina ngeri gy'osobola kukwasaganya mu mirimu. Kaakati n'aŋŋamba nanti obuzibu bwonna abakozi kyenva sibaagala kubeera nti abavubuka bajja ne babakwana ne babafunyisa embuto oluusi ne batuleetera ebizibu. N'aŋŋamba naye mwami kisaana tufune kwegamba omukozi nga si ye mulungi ennyo ali awo kwegamba nga teyeegombesa nnyo abavubuka baleme mukwana. Ne mugamba naye mukyala nga kiba kisaana n'ofuna omukozi nga takuswaza ng'omuntu era bw'amutunuulira agamba nti oyo ye mukozi we wa gundi. N'aŋŋamba nedda kiba kisaana tufune omukozi obanga kawala tukajjayo mu kyalo nga tekalabika bulungi kali awo. Ne mugamba kale kube kusalawo okwo gw'omanyi kuba omukozi gw'oleeta wuwe agenda kuyambako gwe nze tagenda kuyamba nnyo siraba nnyo nze
wenkiyingiriramukko ne mugamba it's okay, leeta gwoyagala. Kakati n'alinnya emmotoka n'agenda mu kyalo eyo, n'adda n'akawala yakajja mu kyalo nga kasiiwuufu bulungi, nga tekalabika bulungi. Kati bwe yakaleeta n'aŋŋamba, mwami olaba ndowooza kye nadde gamba konze nti n'aŋŋamba kati oyo abavubuka baba tebajja mwegomba bulungi kuba si yali awo nti alabika bulungi. Konze kale sikiinaako buzibu. Kati ebiseera ebisinga nze musooka okunnyuka nti olunaku lumu naddayo awaka nga bulijjo omukyala nga tannadda. Nenda okutuuka awaka, nze bwe ntuuka nsooka kunaaba nentuula mu ddiiro awo, nendaba ku mawulire, nendaba ku TV, bandi mukulaba mawulire gange. Omukozi n'ava mu kisenge kye nga yeesibye ettawulo nga naye agenda kunaaba, nampitako agende mu kiyiga anaabe. Okunaaba bwe yakumaliriza n'akomawo era n'ava mu kinaabiro nampitako n'agenda mu kisenge kye era nga yeesibye ettawulo. Zino tawulo ze beesiba ne zambuka eno mu mabeere waggulu, kati eno ebisambi ne bisigala nga biri bweru. Kati bwe yayitawo nga yakava mu kiyigo, amazzi ne gatonnya mu ddiiro awo nga bw'omanyi omuntu nga yakanaaba nga tanneesiimuula. Kati n'akomawo n'ekisiimuula, n'asiimuula mu ddiiro awo waayise era nga yeesibye ettawulo. Kati akabanga bwe keetooloola, nali siriiwa waka, mukyala wange kyava ampita n'aŋŋamba, mwami omukozi ono ng'ate yatandise osesema, tabanga yafunye olubuto. Ne mugamba terusobola kuba lubuto kubanga ate tafuluma nti oba ate n'abalenzi tebasobola mwegomba kuba talina bwalabika ng'ayinza kuba nga yalugjeewa. Nga nze mugamba naye nga neeraliikiriddemu kubanga okusinziira ku nsesema gy'asesema yandiba ng'alina olubuto. Kati ne mugamba sirowooza. Kati ejjo n'aŋŋamba omukozi ono kamutwaleko mu ddwaliro basooke bamukebera, ayinza okuba alina olubuto. Nensooka mugamba tasobola kuba na lubuto, mugenda kwonoona budde na ssente nti kumukebera tatayinza ba na lubuto. Naŋŋa nedda, kamutwale bamukebera, ayinza oba alina olubuto. N'amutwala ne bamukebera ne bakomawo awaka. Mukyala n'aŋŋamba nti omukozi ono alina olubuto. Ne mugamba naye nga yalugjeewa kuba okusinziira ku mbeera gy'alimu n'endabika gy'alabika tasobola olubuto. Ani ayinza okuba nga yalumukoze? Nima ne mugana naye owaayi tosobola kuwakana abavubuka basobola omukwana. Kati jjo twabadde tetwakoze ffenna. Kumbe bwe baava mu ddwaliro, omukyala n'abuuza omukozi nannyini lubuto. Omukozi n'amugamba nti lwange nagenza okukomawo ng'omukyala yatabuse dda, yavuddeko dda waya. N'ambuuza, mwami wange wakoze kyaki? Omuntu gwe nannyonnyola ne nkugamba nti tulina kufuna mukozi, kwegamba nga n'abavubuka tebasobola mukwana wabula gwe kennyini owange ow'omu nju. Ne ntunuulira omukazi ne nnoonya kye muddamu. Mazima gali nti nga sikiraba, naye byonna byonna mu kubigatta nagenza olaba ng'obuzibu buva ku ye, lwakuba ye nga ne bwe nkimunyola tayinza kitegeera. Annyuka ssaawa 3, zinyinyuka ssaawa 1. Obudde obwo bwonna mbawaka ate mbaawo na mukozi. Kaakati kino kankibagamba abakyala, ngenda kubeera ku sayidi ya Boy Charodi. Agogo ge mazima, sigenda kugivaako this time arawundi. Abakazi mbawolereza nnyo, abasajja ne mbakomerera nnyo, ate nga nkimanyi
abasajja tukola ensobi naye mulimu ebintu gwe mukazi gwe by'otalina kukkiriza. Kino nze nkibagamba bulijjo ne mbagamba nti bw'obanga oli mukazi ng'oli mufumbo olekerangaawo okulekera awusigaalo okutwalanga sipeesi yo ng'omukazi. Ba awusigaalo bano batutte sipooti yammwe mu maka. Ebintu bye mulina okukola mu maka gammwe mubirekedde ba awusigaalo bye babikola. Kakati mbuulira omukazi omufumbo omwami akusooka atya okudda ewaka. Kyokka nga ne bw'okomawo leeti ssaawa 3 si ggwe osasula renti. Ne bw'okomawo ssaawa 3 si ggwe ogula sukaali eka, si ggwe osasula school fees. Biki ebyo bye mukola ennyo eby'amaanyi ebisobola okukomezaawo ssaawa 3 za kiro nga bbaawo akomawo ssaawa emu. Ne bw'obanga okola mulimu ki omukazi olina okumakinga sure nti bbaawo akusangaka. Wamaze dde okutegeka amaziga ag'okunaaba, wamaze dde okumutegekera ekyagenda okulya. Buli kimu nga wakitegese dda, naye ebintu mubirekedde ba awusigaalo. Ba awusigaalo kati bye bafuga amaka ewaka. Naye ng'ate bakazi mmwe weemuli kwegamba mwagadde nnyo okukola ekitandibadde kibi naye musuuliridde obuvunaanyizibwa bwammwe. Nze wasigenda kunenyera musajja we wano we ŋŋenda okunenyereza omukazi. Abasajja mubalaba, abasajja be bantu abasinga okubeera ne distraction mu bulamu bwabwe ku bintu ebisinga obungi. Kaakati naddala bwe kituuka ku mukazi ng'ate yamudistractinga, hesitation eba ntono, aba tasobola kwesika. Agenda okulaba nga mukazi we yandibadde amuwa obudde taliiwo. Omukazi akomawo ssaawa 3. Omwami bw'akomawo ssaawa emu, awusigaalo n'amutegekera amazzi g'okunaaba, bw'amaliza n'amutegekera kacaayi, emmere n'amuwa oba n'abalinda omukyala n'akomawo ne balyoka balya bonna bonna emmere. Naye nga kano kakeeya kano konna konna akasooka ng'omwami yaakatuuka, awusigaalo yaakakwasaganya era yaakakola. Kaakati mumbuulire, omwami wano aba alina musango ki okukyusaamuko ku oyiro? Mu butuufu nedda abakazi nammwe mukisussa. Omuntu ne bw'oba ng'okola mu baka naye ng'oli mufumbo mulimu essaawa z'otalina kutuusa ng'oli bweru. Omukazi yenna yenna omufumbo tokkiriza kuwera ssaawa emu ng'okyali bweru ku mulimu. Okola biki? Okola biki? Gwe omukazi omufumbo ssaawa emu oli bweru, okola biki? Naye nga tewe bakugamba nti asasulira omwana school fees nga tosobola, sasula rent tosobola, kale muyambako ku basajja we muba nga mukola, ekyo kituufu. Naye mulekedde obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abakyala, obuvunaanyizibwa ate ne mubulekera abaami, ne mubulekera ba awusigaalo. Omukazi ne bw'akeera ku makya n'agamba nti kandeete ki awusigaalo ekibi omwami wange aleme kukikozesa, ojja kukireeta nga kibi naye nga kirina emabega nga kirina ebbina lyakyo ssibu. Era omusajja ajja kumaliriza akikoze ki? Akiridde. Kati abakyala mulina okukimanya ekyo nti obuvunaanyizibwa bwammwe mu maka butandikira ku mmwe. Ne bw'okola ssente ez'enkana zitya, amaka go olina okugaagala n'okugafaako. Gwe bw'ogalagajjalira, kati awusigaalo wuuyo ali lubuto, ate omusajja ali confident agamba nti obuzibu bwa mukazi. Ate nga nange nkiraba obuzibu bwa mukazi tosobola kuŋŋamba nti gwe omukazi osobola okuba ng'okola mpaka ssaawa mmeka. Okola biki ebyo? Mpaka ssaawa mmeka? Siiya. Ba awusigaalo bagenda kubatwalako nze mbabuulira. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera be 10 ku mukutu, mwebale okusubscribinga, saako n'okuba nti ate mulikinga, musharinga, mukomentinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mbeere bulungi, mweraba.